So embera yeyo otegedde embera eki abiri munya kai ibanda mutukula uwa unenkindo namu agenda kusabatula ajandi naye tugenda ku guno ayimiridde tugenda kumuleta abakube yagambe etandike yawuzali agambe yawuzali agamba ki yali agamba mbo etandike evuge evuge tutajuwulira n'ekirala buno bubaka bwakwebaza bannayuganda okwekuuma notulindira ebbanga lipaza abantu batulinze boyi nyote badde abantu tubaswamye naye njagala naye naffe tubaswamye mugenda bakubisa luga kufa tutandikidde wa uliro ono ebidongo byatandise ddadda twatandika ddadda tugenda kutandika ennaku z'omwezi nga 24 tulineyo gye tuli mubende ennaku z'omwezi nga tuli ewantu wa mirundi buli wowulira Kabako topikika sente liri pazo lunabe yingira kyobakola keeramu ekyokubiri chakala ng'ochakala ku lisikio ne sente zo zonna zichakale kuba wulira ebigambo bino wammanga teri abiri mu nnya zikomawo teri abiri mu kaga zikomawo teri abiri mu kya zikomawo teri wabula abaana abato kino kirango mukeere nnyo weba weekendi mwe tubakuba misana eyo feze fulume sidisale yabuzeeko wano era sidisale ali ku menu atonyanga muntu oyo nga tuli mu mbozi ezigenda mu kukulakulanya abawagizi nabe ibula teri muntu asinga kwagala mulimu gwe nga ibula ibula oyagala omulimu gwo naye kirungi ogamba otya ndi bulungi obulamu buli butya watereera wawona obulamu bweyagala njagala okusooka okwebaza wali paati enteekateeka ey'okulaba nga liri pazo omulamu kwebale kujja ebbombo ibula ninga yakulaba ebbombo newankubadde nali sikulaba bulungi naye webale kumbeererawo ne bannamawulire bonna ssebo bantusiza okusiima kwange n'otakasalamu bebale kubeererawo liri pazo lunabe tondaba kati nga ndi mwaka ntuntu watereera ngenda atereera yali call y'abamawulire ne bategeeza abantu nti ndi mulwadde oba oliawo ne yali tabitwala serious bamanyira ddala nti lunaba ali wansi omukyala by then twalaba ebiseera ebyali mukyala yali lubuto yasumulukuka bulungi yazaalayo kasukaali kasukaali bakayita Farida Namata tayala Farida Namata munaku tayala ero jajjawe yali muwadde yamutumye tayala kana kakulikibwa kuba timunaite kajjira mu mbeera etali nnungi byali bitiisa byali biwe essuubi nga ttono naye mukama wa buyinza yasinga okumanya byonna liri pazo sooka otubulire mu luvannyuma lw'okuba nti oddamu otebenkeramuko oteereramuko wajja n'akayimba ka remix katondono katonda yabadde mwene ensonga katonda yabadde mwene ensonga ibula katonda nsonga kijatavaamu twandibaddewo olaba covid tumuyiseewo ffe bagagga ennyo babasanyusa katonda ennyo tumwebalize katonda nti yabeera mu buli ensonga abula nja kusembera kwakwebaza Pastor Wilson Bugembe sikusembayo kuba tukyanyumya kankagattireko kubanga yakola omulimu gw'amaanyi twalaba nti wakola akayimba ne Pastor Bugembe wadda mu gospel taata nali nkyetaaga ate kyensanyusiza nnyo naye byakikoze nalabye muganda wange bafana mukama webali ebirungi byolina webali luli awo lunyuma it's a dancehall nice song neshiba namulabye mukama yamba so olaba nga abayimbi mu mbeera eno ya covid bajjukidde katonda ate nga kyekisinga obukulu okubeera nga tujjukira katonda nga tumuddizaako mukama waffe omulungi esibo lwaki mutandise biyimba mu biseera bino ebizibu mufunye bingi nnyo saagala omanyi abayimbi tutambulira nnyo obulamu bw'okulimba ebizibu tubadde na bingi
bw'otunuulira tetuli bagagga nnyo lwakuba bw'ofuna erinnya nti baba balowooza oli muki erinnya lirina engeri gye lirowoozesa nti wagaggawala watuuka wakola ki wamala kuba teri muyimbi alina akeedi mu Kampala tuzimbayo bwe tuzimbye obuntu bwaffe eyo n'oboggolero okwo naye waliwo abantu abalina ebintu ebiki ebinene so tuyise endizibu njagala tubeere b'amazima nali simanyi nti nziramu n'okwogera ekyo si kizibu ibula naye bannange bangi abamu bakyusa emirimu abamu bagenze Bulaaya so tuyise endizibu ibula twabadde kudda eri Katonda buli muntu abeere wa mazima eri abawagizi kwebuulirira kudda eri Mukama Katonda. President yavaayo n'agamba 24 endongo egenda bwekwajja aketalo tokalaba emakindi enviiri twali twazivaako ebirevu dredi abantu baali bagenda eyo mu kwesimira mayinja naye kati bulaba akeetalo baana wano wetuli ewa everbos keetalo buli omu yeetala era tusaba atabulira muzeeyi akakyayi bambi ku 24 toteekamu kintu kyonna toteekamu abo muzeeyi n'akubawo ekigambo nga takyekakasa wa musajja mukulu omusajja omukulu talya bigambo byetusuubira ti muzeeyi asobola okukyusaamu nga 24 tulaba bw'obeera n'omusajja omukulu ku kyalo baga naye muzeeyi n'otunda ekibanja emirundi 2 ku myaka gyo muzeeyi tetusuubira nti yali atutyamuukiriza ebigambo bye musajja mukulu yali abikakasa yaze baana zino zoolaba pazo abantu basuubiri abawagizi bo basuubire ki ntandikidde mubende Kings Palace Resort lw'ebyayi abantu bajje balabe ku lunnabe ye banaye mwamanya bwe nalwala mwabirabanga ku TV Blackers ngabiraga nalwala mujje mu mpagire abatampa butunda mu bumpe ku olwo kati tutandise abantu balaba ne Kabaka ayina ekivulu ekibibi ayina ekivulu ku Valentine ndi Ibanda ogenda ku performinga kilonji Ibanda abantu be Ibanda mujje mu mpagire muwagire liri puzzle nabo ate ndi muko wammwe mama Faliri bamuzaala Ibanda mutegedde kati mwe mujise kajanja otegedde so 29 ndi Masuulita semuto ekifuba kitabatia ese Masuulita muninda abana be Masuulita nzija mutegedde so kati abawagizi bo basuubire ekyenjawulo basuubire ndongo y'olunnabe ekyenjawulo okuba nti enjawulo egenda kubeerawo okusinziira nga bintu vivulu by'ozookola oba basuubire ekyenjawulo Mukama mulungi twazeewo dda kati tubuukira ddala tukuba tetubira ddala ate bubi nnyo kati twakomyewo bubi nnyo mu sitayire enkambwe ennyo era ku mulundi guno abantu basuubire ekyenjawulo manyi covid ono atukyusiza mu nnyimba atukyusiza mu performance atukyusiza mu bintu bingi abantu kati balinde okulaba ebintu ebipya ebitali byaluli bye baalabanga n'ennyimba tuwezezza luli wayimbiranga abantu ennyimba 2 n'ofubutuka naye kati abantu basuubire okutuula essaawa 45 ngo endongo ekola ki endongo enyuma bunyumi gwajja n'oyimba tugenda ogula emmotoka kati ssebo abantu genda ogula emmotoka kikyozzaako enyimba zimbi genda ogula emmotoka omusajja bamulabira ku bigezo nali musiroba nali mugeze ebigezo Katonda yabadde mwene ensonga nyina nno lwe nakoze ne Rain ne Banina comedian baluyite Rain ne Banina bana abaana abalongo baluyite embaliga liri pazo talikoma omukazi gwe bazaalamu omwana takyayika oh my god enyimba nzimbi lwaki ibula mwagala okugira nti si nyimba nzibye ziwera liri pazo weerabawa mu myaka 5 mu myaka 5 nkoyo okubeera omuyimbi omuto njagala kubeera omuyimbi agenda akula mu music netuyimbira abantu bano byamakulu tukole live music live band abantu bakimanye nti ogenda lyatonde tugenda kuyimbira ku ki ku CD naffe tuleeteyo ku baana mbadde nkukoze ndeeseyo ku baana so njagala ndeetere ddala mu myaka 5 mbeera omusajja akuze mu kisaawe ky'okuyimba nga nange nyinako enninawo tuve ne mayumba g'abantu tuzimbe eggaffe ekyo no tukisaba Bakama baffe abawagizi batongere otuwagira esebo